gutandise okukwata abavuzi n'abawagizi omubabiro oluvannyuma lw'okutongozebwa olunaku olwaleero. Abavuzi ba pikipiki 40 n'ab'emmotoka 50 be bakakasizza nga bagenda okweta mu mpaka zino. Bodda ku autocross ne 4x4 ne enduro ye event esooka ey'omwaka, so nga ate bw'oba otunulidde ku ziri yandibadde event ey'okusatu. Tusuubira competition y'amaanyi. Lwaki? We twogerera tulina information tukakasa nti Ssebuguzi ayagala kujja avuge, tukakasidwa Mangaati naye ayagala kujja avuge. Kiba kitegeeza nti ab'amaanyi abo bwe bajja ne beegatta n'abaana abalala be tuyinza okulowooza nti si b'amaanyi nnyo, kiba kitegeeza nti competition eba y'amaanyi nnyo era eba tegenda kuddirira. Eyakuliddemu enteekateeka eno Tendo Mutala agamba nti obutafaanako na mpaka ziyise buli mmotoka yonna ekkirizibwa okweta mu mpaka zino kasita eba ng'etuukaga n'omutindo. Twawukanako katono ku mmotoka ziri ate ezakaasa mmeeme bw'oba ng'olese Prado oyo. Lwaki? Nti tugyagalamu omutayimbwa gumu gwokka, si mitayimbwa yonna nga zino endala ezibeera ez'emmotoka ezituyita ez'empaka ezibeeramu emitayimbwa yonna. Emitendera mingi egigenda okuvuganyizibwamu nga muno mwe mulina ensimba y'emmotoka. Kigenda kubaamu ekyenjawulo lwa nsonga tujja kukola gye bayita parking challenge. Parking challenge opakinga gwe wonna w'onaalaba ku biswasoso oba ku ki, naye anaasinga okupakinga obulungi ajja kuba yasinga okufuna obubonero obungi. So ku mulundi guno abavuzi bagenda kubeera nga bajja envuga ya 4x4 tebeera ya distance mpanvu nti oba badduka nnyo naye zibeera challenges zitera okuba nazo. Abavuzi betunyumizaamu nabo bali mu kwewera nga batutegeezezza ng'ebyuma byabwe ebiri ku mutindo omulungi ng'era balinze olunaku lwa Sunday okulaga ki kye balinawo. Mwaka guno netegese nga njagala kuwangula mpaka zino za 4x4. Uganda tunagikoze nali ngamba mbavuga mu Uganda 1 naye yona gyongeddemu ebirungo. Navuga Uganda 2 mbalagende mpaka gitukoze na Uganda egenda kubawangula. Mu kiseera kye kimu batutegeezezza ng'omugenyi wagenda okweta mu mpaka zino ye wagenda okutuuka ku lunaku olw'omukaaga. Andrew Kigundu, BBS TEREFAYINA, Gambuuze.